Nze Nakiryowa Evelyn ssentebe w'ekyalo kino ekya Tomesange zone. Tukeeredde mu njega enkya ya leero ssaawa zibadde wakati wa ssaawa 10:45. Omuliro ne gukwata, ebibanda by'abantu biweddewo, embaawo ziyidde, byonna baterekamu ssente zaabwe zonna zigendeddemu. Naye okusookera ddala neebaza abatuuze kubanga buli omu avuddeyo ne bajja ne tuzikiriza tusene amazzi mu bbaafu. Emmotoka za poliisi zo ziruddewo okutuuka. Ate bwe zituuse obupiira bwabwe butono bakasuka obuzzi nga butono boli awo twali badde tutaasaako ku bintu ebiwera. Naye obupiira bazze nga bukasuka obuzzi butono, naye Mukama ayambye omuliro nakati tukyazikiriza. Naye nga nkuba omulanga abantu bano bambi bali mu bbanka. Abantu bano balidde looni, abantu bano bali mu mbeera okulaba nti nno beeyimusa. Kakati nkubira ababbanka omulanga. Embeera gye bayiseemu mu kaseera kano nzibu nnyo emaali yonna eweddewo. So abantu abawola kabe bamanirenda mulenga mubayisa bulungi kukomba yayabise. Kakati bwe yabise omuliro ne gutandikira awo ebibanda ne bikwata. Muvudde ku muti gw'amasannyalaze. Abantu bano bakola nga bakolera mu looni. Abantu bano bakola banoonya 10 naye tebalina bye basigaza wadde n'akamuma. Omuliro guvudde ku masannyalaze yabise, omuliro ne gutandikira awo amasannyalaze ne gakwata, embaawo zonna kukwati. Ebibanda ebisuuka mu 10 biweddewo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.